Olunaku olwaleero we buwungeeredde ng'amyuka omwogezi w'amagye afulumiza ekiwandiiko ku kukwatibwa kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwenna mujjukira nti akatambi kano koolaba Mwami Kyagulanyi yakakoze olunaku olw'eggulo ng'ali mu bitundu eby'eggomba ewaabwe ku malaalo aga maama we yaziikibwa. Kaakati nno Minisita Chris Baryomunsi mu mbeera y'emu yavudde olunaku olwajjo n'ategeeza nga gavumenti bw'etalina kyeyagaza Mwami Kyagulanyi yadde eddakiika n'emu yadde akatikitiki n'akamu. Kaakati nno bino byonna byabadde bikyali bwe bityo, kyokka te ye General Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'ategeeza nti taata we General Museveni yabadde amusindisa okukwata Mwami Kyagulanyi luli lwe bagenda mu maka ge. Ampuliriza, kaakati nno n'abeera nga bamenya ennyumba ye. Kaakati nno bwebungedde olunaku olwaleero ng'amyuka omwogezi w'amagye avudde mu butongole n'akakasa ku nsonga y'okukwatibwa kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, saagala weerabire General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero e Kawungeezi afulumiza tweet. Ono asoose n'ategeeza nti I have forgiven you my younger brother Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tweet ebadde General Muhoozi Kainerugaba era ampuliriza bwetyo bwefaananye. Kaakati nno bino nga bigenze mu maaso okubeera nga bibadde bwe bityo, kaakati nno njagala butereevu nnyo nsooke nkutwaleko ku mboozi ey'omumyuka w'omwogezi gw'amagye munda mu ggwanga Uganda aga UPDF atukakase ku nsonga y'okukwatibwa kwa Mwami Kyagulanyi olunaku olwaleero. Kiki kye bamwagaza era bamunoonya oba tebamunoonya, okukwatibwa kwe ddala kutuufu oba si bituufu, sobole okubeera nga tutegeera ekigenda mu maaso era tubeera nga tutegeera lwaki Mwami Kyagulanyi asobola okubeera nga akyekukumye ne gye njogerera olunaku olwaleero. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, kansooke twali mu mboozi ya omwogezi w'amagye ku nsonga z'okukwatibwa n'okunoonya Mwami Kyagulanyi. Ate nkukomyewo nkubuulire amawulire agakagwawo agavudde e Busiro East nga kino kimaze okubeera nga kikakasibwa. Waliwo omupango munda mu kibiina ekya NRM kya nnaku nnyo. Sam Mathias Olukagga-Mulumba ono yalemesebwa okubeera nga yeesimbawo, bw'atyo n'abeera nga yasapootinga omusajja amanyiddwa nga Ssalongo Emmanuel Magoola. Kaakati amawulire agavaayo gamaze okubeera nga gakakasibwa. Waliwo pulaani enkambwe ekoleddwa nga banaatuuka okulayiza Magoola tebagenda kumulayiza, bagenda kulayizamu Haji Kiyimba owa NRM eyakwata ekyokubiri. Bino byonna ngenda bikutegeeza mu bujjuvu bwabyo, wabula bizze bitya. Kansooke tutwaliwo omwogezi w'amagye ampuliriza ku nsonga z'okukwatibwa kwa Mwami Kyagulanyi ate tugende mu maaso. Kyagulanyi ye mwennyini nzize ndaba nga posisi z'akola abadde atambula mu biseera bino wonna wayagala kuva bamala kampeyini abadde mu maka ge, ne bwenkebeddeko ku makya luno ndinga nalabye ng'ali mu maka ge. So kiraga nti ali free. Baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case, naye nga ffe nga UPDF tetulina kiki kyamaanyi kitumunoonyezaako ku ssaawa zino. Bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda, era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo, naddala waba ali mu ggwanga lyaffe. Obuyinza tubulina, tusobola kunoonya ne tukufuna. Kale nno bye bigenze mu maaso olunaku olwaleero nga bw'atyo kano Deo Akiki ono nga ye mumyuka w'omwogezi w'amagye avuddeyo n'atangaza ku nsonga y'okukwatibwa okwa Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ono ng'ategeeza tebalina kye bamwetaaza yadde n'akamu n'akatono. Bwe baba nga bamwetaaze munda mu ggwanga Uganda basobola okumufuna, wabula nga Mwami Kyagulanyi ayongera okulumiriza nti abasajja bamwetaaga. Era naawe munnayuganda njagala weebuuze lwaki abasajja bano baatuuka okugenda mu maka ge ne batuuka n'okumenya enzigi n'okutuusa obuvune ku mukyala, n'ebyali mu nju ebimu ne bitwalibwa ng'amasimu, laptop, computer, bussa ne power bank n'ebintu eby'enjawulo. Baali batwala byaki obanga ddala tebamwetaaga? Kati nno mu mbeera y'emu amawulire agava e Busiro East
gano tegawoomya nakabululu era malungi si malungi naddala eri omuwagizi w'enkyukakyuka. Waliwo amawulire agafulumye ge njagala ate nkutwalemu ogalabe era ogawulire ng'omusajja Ssaalongo Emmanuel Magoola ono nga yewangula akalulu aka Busiro East. Wabula mu kuwangula akalulu kano kigambibwa mbu waaliwo endagaano ye ze yakola ne Samasias Walukagga Mulumba. Ono nga yamutegeeza, njagala nkuyiwirewo omubiri, njagala nkuwa ebikozesebwa byange, njagala nkolere kampeyini, buli kimu osange nga kiwedde, gwe oberenga abantu bano maze bakuteekateekera, kaakati olwo ompe miliyoni 350. Wuliriza, miliyoni 350 ozimpe, kaakati bw'onobanga owangudde ng'omaze okulayizibwa. Kaakati nno amawulire agava ekyaddondo wali ku ofiisi za NRM waliwo olukwe ne pulaani enkambwe ey'okutwalamu Magoola mu kooti basobole okulemesa kooti ewe ekiragiro omusajja ono baleme kumulangirira. Bano nga beekwasa mbu yakwata obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi nga okubuwa Samasias Walukagga Mulumba bo nga bagamba lyali kkobaane. Mujjukire mwenna ekyali ennansana ku MP omu eyalayizibwa kyokka ng'ono yali akutte ekifo kya 3 mu mwaka gwa 2016. Abaakulembera bombi baabalekawo ne balayiza ow'okusatu era ekkooti bwe yasalawo teyagamba nti akalulu kaddibwemu, wabula yalayiza oyo eyali akutte ekyokusatu. Kakati nno essaawa zino bigenda mu maaso Busiro East. Mukwano gwange atugoberera amawulire malungi si malungi kansoke nga kutuuseeko ogawulire era ogalabe ojja kakasa nti bano abasajja mukwano gwange basajja obuwanguzi bwa NUP bubalumira ddala. Eno nswera ya ku kisenge. Ensonda ezeesigika zitegeezezza mu Busiro East Constituency district ye Wakiso tebinnaggwa. NRM egamba tebinnaggwa. Twatwala wini n'ogenda otyo. For NRM impossible. NRM tennapo wawulira. Ensonda zitegeezezza nti ofiisi y'ekibiina ekya NRM ekya Ddondo etegeeza nti amawulire agavaayo gagamba nti bali mugenda mu maaso n'okuba nti bamaliriza enteekateeka zonna era baagala nti Diehard era omuwagizi w'omukulembeze w'eggwanga Hajji Abdul Kiyimba yabalayizibwa mu Busiro East naye batyawuliriza era nti bamaze okulaba loophole, bamaze okulengera akadirisa, bamaze okulaba gap ubagenda okuyisa Kiyimba. Busiro East bo balengedde dda bagezi baana ba yero kati bagamba nti waliwo ekyaliwo mu 2016 mu 2016 waliwo ekyaliwo muna NRM bali bamuyita Robert Kasule Sebunya yali akutte kyakusatu mu kalulu akaali ennansana nga Wakayima akawangudde nga owa NRM Robert Sebunya Kasule akutte kyakusatu naye gwe kimanyi nti NRM yeerayira era ekisanja yakimalako waliwo ebyaliwo tebalangirira nti waberewo vote count, tebalangirira nti akalulu kaddibwemu by election, wabula bagamba mulayizo ono. Kakati ekiyinza okuba wano kyeki ekiri mu kampu ya NRM Kiyimba bamaze omutegeeza nti naawe osobola okuyita mu kyekimu nga Robert Sebunya Kasule yayitamu mu 2016 n'olayira newankubadde nga sigwo gubalangirira kubanga kooti kiyakola mu 2016 bajjayo Wakayima Musoke obuwanguzi bwe ne babusazaamu tebalagira kalulu kuddamu kulondebwa nti wabewo by election ne balangiriramu omulala era akutte ekyokusatu. Kakati NRM nti abagibalira baagala kusinziira wano waliwo online videos ezibadde zigenda maaso n'okuba nti zitambula. Video ezo nga zirimu eyali candidate w'ekibiina kya NUP Mathias Walukagga nti ne Emmanuel Magoola no planning independent yawangula akalulu ako nti waliwo collaborating claims ezigamba nti waliwo sente eziri eyo nno mu bukadde hundreds of millions ezagenda maaso n'okwanyisiganya emikono
ng'abadde mmeeya wa Kyengera Town Council nti nga agezako okubaakinga Magoola. NRM ekintu kyegamba nti kimenya amateeka. Kibaakula kiyinza okuba nga kimenya amateeka era bw'oba obaloopye obamegga. Walukagga baali bamaze okuba nti bamujja mu kalulu kano ak'e East constituency. Kati olw'okuba nti yali alina akalulu akawerako nti yatuukirira Magoola oba Magoola yamutuukirira ng'amusaba endorsement amwe ku masannyalaze asobole okuwangula Busiro East constituency. Era nti bwe kityo bwe kyali amasannyalaze ga Walukagga ne gayamba ku mugagga Emmanuel Magoola. In return nti ye yakwata ku ssente, yakwata mu Kawaliggo yakka e Kasawo n'ajjayo ssente n'aziwa Walukagga amwendoosinge. Kati ate nti waliwo vidiyo eyagenze maaso n'okeka nti yavudde ebadde etambula nnyo ng'eraga Walukagga yennyini ng'akkiriza nti kituufu kyaliwo. Kaakati ababala ebyobufuzi mangu ddala bagenda mu maaso n'okuba nti baakibaze dda ne bagamba Haji Abdul Kiyimba nti yambala bano obasobola mu kkooti bw'oloopa obasobola ate terina kuddamu kulonda bajja kulangirira bulangirizi. Kaakati nti singa bano gubaka mu visinga NRM ezimbira ku nsobe gye baakoze. Kitegeeza nti bwe babatwala mu kkooti bajja bavunaana nti kubanga omusango ogw'okugulirira omulonzi nti gufaananako omusango ogw'okugulirira omulonzi era obuwanguzi bwa Magoola buba busazibwamu. Ate etteeka ligamba nti babawera obutaddamu kwesimbawo ababiri abaakibaddemu babeera bawerebwa obutaddamu kwesimbawo okumala emyaka 7 ekitono ennyo emyaka 7. Kitegeeza nti ne mu 2031 Magoola ne Walukagga babeera tebakkirizibwa kuddamu kwesimbawo. It is a political offense. Era nti kinajjukirwa kino kyali kibaddewo mu mwaka gwa 2011 Faizo Sali Kikulukuunyu era naye omusango gwe gumu gwamusinga nga gwekuusa ku bya ssente obwanguzi bwe ne bugenda maaso n'okuleka nti oba oliawo bwasazibwamu. Wabula ku mulundi guno wano wo baateekawo by-election n'ebeewo mu mwaka gwa 2012 Kivumbi asooka jje bwe kyali. Kakati ku nsonga eza Walukagga ba strategist munda mu NRM bakkiriza nti Haji Abdul Kiyimba asobola okubeera facilitated and logistically supported to file a court case agende mu kooti abawoze agambe nti bano bakozesa ssente ezimenya amateeka committing bribery which is an electoral offense musango. Kubanga Walukagga nti mu butambi ye mwennyini yabyeyogeredde. Kale singa kibeera bwe kityo ne gumusinga kooti esobola bulungi okulagira nga kyeyalagira mu 2016 ONRM n'awangu ne bamulangirira kubanga yali aloopye noono basobola okumulangirira ne bamulayiza bali ne babateekako n'ebbaani obutaddamu kwesimbawo. Embeera bwetu bwegenda maaso n'okuleka nti munnange nate etambula. Kakati nno video soko jimpere like eduka ku speed eyayiriyiri. Muganda nkakeeto wulira ebigambo. Kalungu East kakati omusajja amaidwa nga Yusufu Kiruluta nkeretanyi. Olunaku olwaliro ekkooti emaze okubeera nga emukakasa nti ye musajja omutuufu eyalondebwa abantu. Oluvannyuma lw'okubeera nga bano bwe bagenze mu sitoowa ewaterekebwa obululu era nga bwe gwali ewa Honorable Sewungu basangayo ebox 5 ezaali zaasumululwa. Kakati bwetyo kkooti yagoba omusango ogwa Honorable Sewungu eyali akikiridde abantu b'e Kalungu West bwe yali atwaliddwa mu kkooti omusajja amanyikiddwa nga Ismail eyali yeesimbye ku kaadi eya Independent. Kakati nno Kalungu East Kiruluta nkeretanyi bw'atyo ye yawangula era ng'ono yasinga amuddiridde obululu obukwata mu 2005 n'okusoba. Kakati nno Minisita Mwami Museveni Bamulanga Kisempijja ono teyamatira bw'atyo yaddukira mu kkooti olunaku olwaliyo ekkooti ampuliriza emaze okubeera nga emalawo kigoyi weezinge era bw'etyo emaze okubeera nga omusango egugoba oluvannyuma lw'okubeera nga ebox bagenze okuggulawo okuzifulumya emu ku emu. Amawulire agasoose galaze
nti basanzemu ebox emu nga siru yaayo baagisumulula nga teriiko. Amawulire amalala nga galaga basanzemu ebox 6 nga siru zaazo teziriimu, nga beebuuza siiru zino ani yaziggyako era ekyebuuzibwa kigendererwa kimu kino okubeera ng'obululu bwe bwamala okubalibwa bugateekebwa ku siiru kyokka oluvannyuma lw'okubeera nga bumaze okubeera nga bugalibwa era nga ne siiru eyewabweru nga bwolaba ku luggi ebadde kweri obululu buno bwaterekebwa. Kyokka ekyewuunyisa olugudde oluggi luno okutuuka munda nga ebox 6 baazijja ku siiru nga siiru zazo teziriimu. Kitegeeza nti omulamuzi gulabo gyaliko wa kooti ento ogw'omusanga aba agoba mugobe. Kaakati no kitegeeza nti Yusufu Kiruta Nkeretanyi Junior asigadde mubaka wa paaliyamenti owa Kalungu East, nga kitegeeza mpaka ng'amaze okubeera nga alayizibwa era ne wetawo omwezi mulamba bw'abanga minisita w'olwaleero Mulamba Kisinja ayagala okudda bukubowa bagende mu kooti. Kaakati nno lino ly'essanyu Kalungu East abantu nga bajaganya obuwanguzi bwa Kiruta. Essanyu abantu ba Kalungu East bafunye oluvannyuma lwa kooti okugoba omusango gwa Sempiji abadde asabye eri kaawunti tugenze otuuka muri kaawunti ng'ebokisi 6 baazikutula nga bapangapanga emivuyo naye omulamuzi abigobye kisigadde nga Nkeretanyi Kiruta Yusufu Junior embaka wa Kalungu East. Laba amazina laba essanyu gwe mbantu. Kakati nno mu mbeera yemu ey'ebyobufuzi nga bw'omanyi munda mu ggwanga Uganda nti ababaka bangi naddala baali ku ludda oluvuganya gavumenti abakyalumiriza n'ejuguno gwaka nti baali bawangudde akalulu kaabwe mu mazima n'obwenkanya. Wabula abakuumaddembe baasalawo bino byonna ne babiziimuula ne basalawo kubisuula mu kasero. Bano nga bagamba nti obuwanguzi bw'abantu abamu tebwali butuufu. Kati omukyalo no Honorable Goreti Namugga abaddewo nnyo emawogola era okusinziira ku mawulire galaga nti omukyalo ono yalondebwa abantu wabula amaanyi gajja nga mangi nnyo okuva mu forces ez'enjawulo naddala mu bitongole ebikuumaddembe. Kaakati ono n'atuuka okubeera nga mukazi wattu yaggyibwako omukisa ogw'okubeera MP ow'ekitundu ekyo, naye mbu nga bano abakola bino bakozesebwa poliisi oba ebitongole ebikuumaddembe. Kati okusinziira ku bigenda mu maaso jjukira nti omukyalo ono ne mu kalulu mwennyini yatuusibwako obuvune obuyitirivu ennyo era ng'ono yatuuka n'okubeera nga adduka mu maka ge ne mu bantu be n'abeera nga addukira mu kigo ewa faaza eyamukweka okumala ebbanga mpaka akalulu kano lwe kaggwa okubeera nga kabalibwa. Jjukira nti ono n'okulonda kwennyini mukazi wattu baamulemesa era kigambibwa nti ono obululu obwamuweebwa baasalawo busazi nga bo ne bagamba tumuweeyo obululu 2,000. Can you imagine? Abadde incumbent, abadde popular nnyo era kigambibwa nti okusinziira ku parliament ewedde ye mukazi eyasinga okubeera nga ayogera n'okukola ebyanaggwano munda mu parliament ey'eggwanga Uganda. Kati nga kyewuunyisa nti ate kijja kitya abalonzi be okubeera ng'omukyalo ono alankingiddwa ng'omu ku bakyala abaasinga okukola mu parliament eno gye tuliko essaawa zino, ate abantu beewaabwe ne balaba nga bye yakola tebabyagala ne batuuka okubeera nga bamusuula n'okumutuusa mu kifo ekyokusatu kye yakwata. Kaakati ono alumiriza ebikolwa eby'okutugumbula abantu, eby'okutiisatiisa abantu, okukuba abantu, okubatuusaako obuvune, okubawamba n'okubeera nga basajja battu baliira ku nsiko mpaka nakati bye byaviirako mawogola okutuuka mu mbeera gy'erimu. Kakati noono agamba tagenda kussa mukono yadde okutuula nga mwe bwe mulowooza nti agenda kuzingira emikono emabega asirike nga omutiitiizi. Honorable Goreti Namugga agamba bino byonna ebigenda mu maaso akyalina ensonga ze era akyalina omukisa okulaba ng'abirwanyisa akaseera kasigazza kokka mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda mpaka mu mwezi ogwokutaano. Jjukira nti ono abaddewo era abantu bangi nnyo bayambye mu bitundu eby'essembabule eyo era abantu bangi baakaaba amaziga abayitirivu ennyo nga beebuuza nti abaawangula naddala ono wa NRM ani yamuwa obululu kubanga teyalina buwagizi. Sooka oli Honorable Goreti Namugga ate tukomewo. Ku nsonga z'ebyokulonda ezigenda mu maaso e Mawogola, omanyi abalala baalonda naye Mawogola tebinnaggwa.
nga bwe nategeeza eggwanga nti Mawogola county teyalonda era ffe tukyabanja chairman byabakama tukyamubanja akalulu ke Mawogola okuddamu okulondebwa chairman w'electoral commission naye nsaba okwebaza bannaffe ab'NRM abeewaddeyo okulaba nti tugoba obuvuye Ssembabule nga buli omutuula mu nkiiko eziteesa ebitatwala ggwanga mu maaso nga mugezaako tubuulira ng'olukiiko olwabadde eggulo lwe mwatudde wano Mukumbu ewa maama wa Mukulu Daisy ebigambo ebyayogeddwa nti luli we twayiikiriza bannamugga ekakoni gye twali mission temwagikola bulungi mwali mulina okufuba okulaba nga muteekawo embeera muttirewo ku bantu bagambe nti Namugga yabasse naye mwakola ensobi mwali bale temubambaza t-shirt za Mwami Museveni mwakola bubi kati baatunenya nti lwaki mwambala t-shirt z'omukulembeze w'eggwanga ne mukola ebikolobero namba 2 ne mweyongerayo ne mugenda ekamuli ewange ku kyalo ne mukupa ennyumba ya Beeka byayo amadirisa ne mugaasa ne muga mwakola bitwali tubatumye genda kukuba kisaaka tekiwa ku ttaka kye bazimba bakuba enduulu buli eyazeewo mu mukuba amasasi mugambe nti Honorable Namugga yakoze ensonga eyo naye njagala okutegeeza abantu b'e Mawogola iffe tetubangako bamenyi b'amateeka enkambi eyo ya Mwami Daisy tusomoozezza ekimala nga bo bagamba mukyala kagayidde RDC nga bagamba nze buli wenkibeeramu nze ndi mukiise wa president buli bye tuba tukola Mwami Museveni president yaba atutumye era ffe tuwakakanya tugaa nti engeri gye bakolayo ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga katubaleke bannaffe bakole bye baagala naye ekirungi nti omukulu yavuddeyo eggula ekkolo n'agaa nti mmwe abakozesezza obubi obuyinza mu kibiina kyange ngenda bakwatako n'omukono ogw'ekyuma nsaba otandikire Ssembabule ffe tulina RDC asupervisinze ttiimu erimu bakifeesa abambaziddwa engoye z'amagye bwe muba mwagala information tujja gibawa n'amannya tugalina abaana abamu basiika mandaazi Ssembabule abalala basiika capati abalala basiika mmamba abalala basiika mberenge nga balina n'ennyota ssebo mubagattanga ba SFC abalala nga ne Honorable oyo gundi yatandika ddi okubanga ayambala essaati y'amagye yatandika ddi okuba munnamagye so nkubiriza bannamawogola iffe tugenda kubanja okulonda kwaffe mu mateeka nga bwe mulaba ebbaluwa we ziyitiŋŋana era twaziwandiise ebbaluwa weziri electoral commission yatuzzeemu returning officer agenda tuwa declaration forms agenda tuwa tally sheets agenda tuwa ne declaration of results bwe yalangira Mwami Daisy tusooke bantu bamanye nti ddala bino bye boogera byava Mawogola bw'oba banga obox babuyola ne babutwala Mukulu Gracious Elijah bino bye walangirira wabijjawa nawe obujulizi ne mbagamba omukulu zaali ziwera ssaawa 7 nanga Honorable Akalulu ke Mawogola nkavuddemu twewuunya nnyo okulaba ng'omuntu y'omu alangirira akalulu ke Mateete gy'oyita Mawogola county so nze mbakunga bannamawogola musigale nga muli bakkakkamu mukuumye emirembe twasomoozebwa mu kalulu ne kutukolowako buli bikolobero kwe baateeka n'okuwamba nze omubaka wa parliament ne bakuba abaana baffe ne bakola buli fujja abaana baffe baliira ku nsiko ne kaakati drone zikyanoonya abaana ne babasibisa Mwami Yasiini Lulangwa eyeesimbye okuba chairman w'ero Sisiri Gwomula Emitete yakava mu kkomera abalala bakyaliyo abalala batadde ne batuuka n'okureetinga safe house eri ku bachwezi ne bateekayo ekyumba mubadde bakwatira abaana baffe era kikyaliyo so mbasaba musigale nga mukuuma amateeka naye nensaba security agencies muteekewo okunoonyereza okw'enjawulo ku ki ekiri Ssembabule awo n'ebikolebwawo waliyo omuntu ali waggulu w'amateeka naye ekinnuma twakakyusa etteeka lya UPDF bannaffe ebyasayininga ffe twagaana ku nsonga za court martial etteeka eryo nga likugira omuntu yenna akozesa ebyambalo by'amagye n'ekintu kyonna ekyefaananiza n'amagye naye bannaffe abo ebifaananyi weebiri bambadde engoye z'amagye si bannamagye teryanyega RDC omulamba n'atambulira mu zi drone ezikola effujjo ne kubanga mukiise wa president tagambwako so mbasaba okubategeeza nti abakulu bano omulaba beekozeeko effujjo baagala bakole effujjo bagambe nti ffe tulikoze njagala okutegeeza Uganda yonna tukuumye emirembe olaba twava mu kalulu ako nga temuli attiddwa ne tutuuka ne tubalekera box zaabwe ssaawa 7 ne tuwithdrawinga kubanga twabula obuyambi okuva owa returning officer bannaffe ne bakola bulifujjo ne bayoola ebox nga bazitwala wa Mwami Daisy gye bajjira obuluwa nupu wonna ne babwokya ne balekamu obwenaremu era ne babupuritikingiraawo nsaba okutegeeza eggwanga tugenda kukuuma emirembe bwe mulaba ttiimu eyo eya Mwami Daisy ne banne nga beekozeeko effujjo njagala mumanye kyonna kye beekolako bwe baba bakyekozeeko banoonya mbu bakole effujjo bafule we bakwatira Namugga nze njagala obbategeeza siinayo criminal record yonna era siriza musango tugenda kutambulira mu mateeka okwongera okusaba ssebo chairman Justice Byabakama okusaba tuddemu tulonde Mawogola kubanga eddembe lyaffe ery'okulonda lyatugibwako nkubiriza bannamawogola tewabaako amenya amateeka nedda era nga bwe nabagamba abantu mubeesonyiwe ne ku maduuka gaabwe temusemberayo mubaviire
mpaka ng'ensonga zino zigonjoddwa naye tuli bamativu nti olw'ekisa kya Katonda Mawogolo ejja kudda mweronde. Mukulu Gracious weewo obuyinza obutulondera returning officer ssebo weewo obuyinza obutulondera naye nsaba okutegeeza tosobola kumenya ssemateeka kutuuka ku ekyo. Mbakunga kuuma mirembe tewabaako alumba munne. Bannaffe weekolako effujjo obujulizi bujja kubaawo nga balyekozeeko. Tobako kyonna kyokola kubanga tugumiikiriza ekiseera ekimala. Nze mbakakasa tugenda kufuna obwenkanya. Akalulu ke Mawogolo kagenda kuddibwamu kubanga tetwalonda, twawambibwa. Mawogolo yawambibwa bamukwata mundu ne bakifeesi abamu nga balina engoye z'amagye entuufu abalala nga balina engoye z'amagye eza kifeesi kubanga bali baagala kuweza nnamba. Era twagala gavumenti enoonyereze ani akola ebyambalo ebyo ebyaweebwa abasimi ba toyi, abasisi ba capati, abasisi b'amandaazi n'abokya emmamba n'abasiika emmamba okujja kukola effujjo Mawogolo. Ne kaakati drone zikyalimu zibonyaabonya abaana zibawamba teri ayogera. Ye RDC twamuvaako abeera akayimu atuwa RDC mwatuwa ekibonerezo. Mukyala Kagayi Otoliva mu likodi ze Sembabule ne meeting yatudde waddezi mukumbu mukyala RDC wabaddeyo ne mukulu Faizo mwabaddeyo. Abo ne babayita ba RDC b'ekitundu. Nkuba omulango ogutali gwa kkungula ab'ebyokwerinda mwenna omukulembeze w'eggwanga yingira mu nsonga z'e Mawogolo. Yingira mu nsonga z'e Mawogolo bannamawogolo banoonya bwenkanya kubanga bagibwako omukisa gwabwe ogw'okulonda. Waliwo olunaku olukya ne weebuuza nti omuntu ono Katonda yamutonda atya. Dr. Sam Kazibwe mutunuulizi wa nsonga ez'enjawulo amunda mu ggwanga Uganda beppo n'ebweru w'eggwanga Uganda. Kakati nno Dr. Sam Kazibwe waliwo ensonga ziyayogera gye buvuddeko era ng'ono yasenkana bannamawulire n'abuuzibwa akana n'akataano butya bw'atunulira eggwanga Uganda, bw'atunulira Mwami Museveni ku myaka gy'amaze mu bukulembeze oba mu buyinza, bw'atunulira abantu abali ku opposition abo abalwanagana ne Mwami Museveni. Era ono n'addamu ng'ategeeza nti bingi ebirina okubeera nga bituukibwako. Wabula bwe yabuuzibwa ku kya Mwami Museveni okubanga awanguddwa mu kalulu akkirize mazima n'obwenkanya aweeyo ofiisi, ono yategeeza nti tekisoboka, tekiyinza yadde eddakiika n'emu yadde omulundi n'ogumu okusoboka. Dr. Kazibwe agamba nti okusinziira ku byalabye munda mu lukalu luno olwa Afrika naddala abakulembeze abajja mu buyinza nga bakozesa amaanyi ag'emmundu. Kaakati nno kiba kizibu nnyo era ono yategeeza tewabangayo munnayuganda n'omu avaayo n'asuubira nti Mwami Museveni bayinza okumuwangula mu kalulu. Jjukira gye buvuddeko nnakolera emboozi wano nga Dr. Kanokiza Besigye alaga era nga annyonnyola nga bwe yeerayiza kubanga mbu ono yali amaze okubeera ng'akikakasa era ng'afunye intelligence ey'omunda eyali emukakasiza ddala nti ne bw'aliba awangudde ebitundu 9 ku buli 100 tewali ayinza kubeera ng'amulangira kuba pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kaakati ono yasalawo ne yeerayiza era yakwatibwa n'aggulwako omusango gwa treason oba kuyita okulya mu nsi olukwe. Kaakati nno bino okugenda mu maaso, mukulu Dr. Sam Kazibwe agamba kikyali kituuza tukyalaba nnyo Mwami Museveni nga buli mulundi gwajja ku baloti yalangirirwa kubanga abalangirira yabalonda, abagenda mu kkooti okugikulira bassaabalamuzi era ono yabalonda. Era ono yannyonnyola n'ategeeza nti bwe wataabeewo nkyukakyuka mu ssemateeka naddala ssemateeka afuga ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda, kikyali kirooto nnyo mu Uganda okulangirira omukulembeze omulala yenna nga Mwami Museveni tamukkiririzaamu oba nga tasazeewo nti alangirirwe. Kaakati nze ngenze lwaki tula ebyombi balekedde ekyo si kisuubira nti kisobola okuva mu okujjako nga mutaddewo embeera bannayuganda ne mugamba nti kubanga ekyamazima njagala nkubuulire nti ng'oggyeko abantu nga Nyerere abakulembeze abalala bannansi be bateekawo embeera mu ggwanga erya Kenya. Bannansi be bateekawo embeera ku Daniel Toroitich Arap Moi. Bwe bateekawo embeera Moi n'ateesa ne bannansi nti kaakati nga bwe mutaddewo embeera enfuukidde enzibu kubanga bateekawo embeera nga Moi ne bw'akola atya tasobola kuwangula na bitundu biwera 4 ku buli 100. 9 awangula n'ebitundu 38. Naye olw'okuba yali yakikola nti first past the post nfuuse president ne bannayuganda ne bateekawo embeera nti sebo ekimala kimala ku lw'ensi eno genda maaso
baako wookoma kakati naye naga nti ye nga bwe muntaddeko akazitaako ekiko ekyo nange njagalayo kino njagala soft landing era soft landing gye yafuna yatuuse kuwummula nga wakitiibwa kubanga kasita yawaayo obuyinza teri yamulondola kubanga ekimu kukitiisa abakulembeze kulondoolwa abantu bavudde ku by'okubanyumiza okubanunula kwakati omujiji oguliwo tegwali nawo nga mununula tegulina experience yonna yakunya kate mukulu tebabimanya nako pulezidenti omupya owe Botswana yawangudde ekibiina yazaalibwa bamaze okwefuga kati abamunonze tubanyumiza ebyo mwatuyamba mwayiwawo omubiri ekyo kati kyaggwa kati tuli kusuula mpya pulezidenti Museveni bw'oba oyagala okumutegeera obulungi osobola okumukolako kye tuyita content analysis ku bigambo bye ne byakola era bw'oba oyagala okukola evaluation entuufu ku kiki kyategeeza teweesigama ku bigambo bye nti asobola okubeera kazendaalo naga nti fe abazungu twabakoowa tetwagala batulinyirire Amerika bwega nti twetaaga abaserikale Somalia ffe tusooka kakati oye President Yoweri Kaguta Museveni kubanga bw'otandika okukola ebintu ebyokweyitiriza bw'otyo otandika okuleetera abantu okulowooza nti bwe mwagenda mu nsiko mwali mwenoonyeza byammwe kyekirwatula nti bwe baali bakava bano mu nsiko President Museveni yagaana n'ebyokumuteeka ku ssente n'ebyebibumbe kati byolaba bamukolamu mu myaka giri egyasooka President Museveni yali tabikkiriza ezo ennyimba ezimuwaanawaana nze nzijjukira kubanga singa ewaffe egwa mu Luweero Triangle nga gavumenti eno yakajja mu myaka egyo egyasooka baatwalanga abaana b'amasomero ku mikolo era mingi gyakolebwanga mu bitundu ebyo okujja okuyimbira pulezidenti ku mikolo egyabazira egyaki naye pulezidenti ezo ennyimba ezimuwaanawaana olusuusuuto ng'azigoba ajjate n'abavumirira buvumirizi muyinza mutya okukola ebyo byabobote n'amini nange bye muntaddemu ekirala emisango kandaalirira mu mbuga z'amateeka ekyo nakyo kyongedde obuzibu nti buli nsonga lwetaggwa ereetera abantu okwekyawa abamu kwe kuva mu mbeera n'abamu ne batuuka katugende n'ekiriwo butereewo waliwo omusango gwe nalabako emubende gwamala emyaka nga 18 butereewo bagenda okuloopa abaana abaali abato ng'omusango ogwo guloopebwa ne batuuka okukula nabo ne batandika okuwoza omusango bwekiri so kakati ate nga bannamateeka benyini balina enjogera nti justice delayed is justice denied obwenkanya bwe bulwawo okukole kifaanaganako ng'obwenkanya nti ebyenfuna sente entono UR etubadde tugiraba enkya n'eggulo ng'ekaaba nti ne tageti zaayo zigiremye kubanga n'abantu beesolooza tebalina sente amakampuni gagudde abantu basengusa okuva mu zaakeeri kakati sente teziriwo naye ate byazisaasaanyizaako alabika amaanyi gamukendedde ag'okubikwatako n'omukono ogw'ekyuma nga munnamawulire mbadde ku mikolo gy'omukulembeze w'eggwanga abamu ku basirikale abo babeera overzealous nze era lumu emabegako eyo waliwo gwe nayombako naye nga nkyali ripoota mpa likooda yo njikebere kyokka likooda eyo nagitwala ku Okero House ennaku 2 gye yasula okumala ennaku 2 nzize wano era zemu agensiseeko amaze okugitwala eri ate akomyewo nzigulira olwakamanda kamulemye okuggula kati ne mubuuza gw'omukugwa ennyo mu bino ate lwaki osaba nze nkuyambe ku bukugu bw'olina ku kyuma kino kati n'olabanga ekyamazima yali just overzealous kwagala kundaga nti mu kifo ekyayina obuyinza yali ekitagasa kuba obundage bukole ki ono ebbaluwa gye yawandiise kuliko n'ensalesale abakulembera state department bayina okumuwa bwino areyizinze ensonga eno si congressman oba congresswoman owa bulijjo ssentebe w'akakiiko k'ensonga ezivunaanyizibwa ku mawanga amalala so buyinza bwe buvunaanyizibwa bwe yayisa ssente Amerika zeesindika mawanga nga Uganda asalawo ku buyambi obunajja eno omuli n'obw'ebyokulwanyisa kyekirwaki ne mu bbaluwa gamba nti
ensi eyo Uganda nkulu gye tuli mu kutebenkeza Eastern Central Africa tetwagala etabanguke kuba ffe tufiirwa nti obubaka obulala obuli mu kino kwe kutegeeza abakulu abanokoddwayo mu baluwa nti ensi yonna ebatunuulidde. America ye super power, so bwegamba nti tukulaba ensi yonna ebeekulaba mu bufunze. Okusoomooza okulala okuliwo nti ku mulundi guno ekitundu ekyasinga obutalonda President Yoweri Museveni kyekitundu ekya Buganda bw'okigattako n'ekitundu ekya Busoga. Ebitundu ebyo bw'obigatta ebyenfuna bya Uganda ebitundu 7 ku buli 100 awo webiva. Kakati okusoomozebwa manyi gye kuli ne mu kibiina kya NRM kubanga oyinza okusangayo era be extremist mu NRM abagamba nti abo nga bwe bataatuwadde kalulu tetubasoosowaza mu buli kye tukola. Buganda ne Busoga tusoosowaze ewalala abatuwadde butereevu. Naye okusoomozebwa okuli ku ekyo nti buli lwogaana ate okukolera ekitundu ekiyimirizaawo ensi ye ebitundu 7 ku buli 100 kusoomozebwa kwa semusota oguli mu ntamu eri President Yoweri Museveni kubanga bwoga nti enguudo sijja kuzizimba ng'ebyamaguzi ebikolebwa amafactory amakampuni biri wano amakolero agasinga obunene gali wano services ezisinga obukulu ziri wano economy yennyini gy'oba olinyiridde egenda okuvaamu ate ensimbi n'emisolo ejijja n'okutaasa abalala. Gavumenti ya President Museveni ebadde wano okumala ebbanga kubanga Abamerika babadde bagikiririzaamu nnyo. Kyekyo lwaki mu myaka egy'ekyenda Clinton bwe yali anokolayo abamu ku bakulembeze abakutte omumuli mu kukyusa ssemazinga wa Africa naddala mu kutebenkeza demokrasiya. So ekisooka abatunulira international relations n'abamugobera bakimanyi nti kikulagirawo nti kakati waliwo policy shift. President Museveni oba awangudde oba tawangudde, just not business as usual wakati wa America neggwanga erya Uganda eri yakayisanyo gye twakayitamu ereetedde abantu bangi okujja obwesige mu bantu abatukulembera mu business naye okusoomooza kw'amaanyi ku nsonga z'obukulembeze. Emabega kaawo 2012 Uganda yali ekuza emyaka 50 bukyanga yeefuga, naye mu myaka egyo 50 nga kizibu okusanga business eya Munnayuganda Kaswa nga naye ewezezza emyaka 50. Era bw'ovaawo n'otambula ebigere okudda mu maaso, bizinensi nnyingi ezaffe agitandise kazibwe kasitanva mu nsi nayo weekoma, era ezisinga ezisobodde okuva ku mugijjo ogumu okudda ku mugijjo omulala z'Abaganda baffe ne bannyinaffe abayindi. Ojja kukisanga nti kyetooloolera ku nsonga ya kusoomoozebwa mu bukulembeze ne mu bizinensi. Kakati mu mbeera gye tulimu ab'NRM tebeetaaga consensus kasita bo bakkaanya mu caucus ky'oyagala kiyitawo. Kati ate olw'okuba nabo bangi bazze mu byobufuzi bino ng'okweteekateeka kwabwe kutono, ensonga ezibaleeta wano tuzimanyi mu byobufuzi. Abamu bajja mulonda kubanga aziikanye, abalala babalonde kubanga yagula ambulensi naye nga ambulensi gye yagula ekyamazima tosobola kutambuza mulwadde, bwe weegendereza esinga kutambuza abafu bagenda kuziikibwa. Abafu beetambuza okubazza mu kyalo basinga beetwala emulago, naye kati n'abaka parliament watandika okubapimira awo. Yagula ambulensi, yagula meka fakiti mu kisanja ekiwedde buli mbaka wa parliament yagula kamunye n'agifuula ambulensi. Kale neweebuuza nti emmotoka eyakolebwa okukola ebintu ebirala gw'ogifudde ambulensi ate oluusi n'otabanenya kubanga bali mu kusoberwa. Mutunuulire nga yakava mu nsiko. Gavumenti agikutte ku mudumo gwa mmundu, yali asobola okugibeeramu n'abavubuka be yali azze nabo bali myaka 2 Babesigye, Bamugisha Muntu n'abalala, naye n'aga nti kanoonye basemwogerere mbayingize, kanoonye basse baana Kizito baje munoonya gye baabanoonya nga bakubye olusiisire nabbingo tebanatuuka Kampala ng'olowooza banoonya baziba misango, naye nga babeetaaga kubajjako bumanyirivu bwabwe era ne babateeka mu gavumenti nti gwe Semwogere osobola okubeera wano ng'omumyuka we ye Besigye yaakuyigireko.